Essuula mu 7. Yusufu n'alyoka ayingira n'abuulira Falaawo n'ayogera nti, kitange ne baganda bange, endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina batuuse bavudde mu nsi ya Kanani, era laba bali mu nsi y'e Goseni. N'alonda ku baganda be abasajja 5 n'abaleetera Falaawo. Falaawo n'agamba baganda be nti, emirimu gyammwe ki? Ne bagamba Falaawo nti, abaddu bo basumba ffe era ne bajjajja baffe. Ne bagamba Falaawo nti, tuzze okutuula mu nsi kubanga tewali muddo gwa bisibo by'abaddu bo, kubanga enjala nnyingi mu nsi ya Kanani. Kale nno kaakano tukwegayiridde abaddu bo batuule mu nsi y'e Goseni. Falaawo n'agamba Yusufu nti, kitaawo ne baganda bo bazze ewuwo. Ensi y'e Misiri eri mu maaso go. Awasinga obulungi mu nsi tuuzaawo kitaawo ne baganda bo batuule mu nsi y'e Goseni, era obanga omanyi ku bo ab'amagezi, kale bafuule abakulu b'ente zange. Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amuteeka mu maaso ga Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'agamba Yakobo nti, ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwo ziri mmeka? Yakobo n'agamba Falaawo nti, ennaku ez'emyaka egy'okutambula kwange ziri myaka 130. Ennaku ez'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bwa bajjajja bange mu nnaku ez'okutambula kwabwe. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa n'ava mu maaso ga Falaawo. Yusufu n'atuuza kitaawe ne baganda be n'abawa obutaka mu nsi y'e Misiri awasinga obulungi mu nsi ya Lamasesi nga Falaawo bwe yalagira. Yusufu n'aliisa kitaawe ne baganda be n'ekika kyonna ekya kitaawe n'emmere ng'ennyumba zaabwe bwe zaali. Ne wataba mmere mu nsi yonna kubanga enjala yali nnyingi nnyo. Ensi y'e Misiri n'ensi ya Kanani n'okuzirika ne zizirika olw'enjala. Yusufu n'akuŋŋaanya effeeza yonna eyalabikira mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani ng'abaguza eŋŋaano. Yusufu n'aleeta effeeza mu nnyumba ya Falaawo. Effeeza yonna bwe yaggwa mu nsi y'e Misiri ne mu nsi ya Kanani, Abamisiri bonna ne bajjira Yusufu ne boogera nti, tuwe emmere, kubanga kye tunaava tufiira mu maaso go kiki, kubanga effeeza etubuze. Yusufu n'ayogera nti, muweeyo ensolo zammwe, nange n'abaweeranga ensolo zammwe effeeza bw'eribabula. Ne baleetera Yusufu ensolo zaabwe. Yusufu n'abawaanyisa emmere n'embalaasi n'endiga n'ente n'endogoyi. N'abaliisiza emmere omwaka ogwo ng'abawaanyisiza ensolo zaabwe zonna. Omwaka ogwo bwe gwaggwaako ne bamujjira mu mwaka ogwokubiri ne bamugamba nti, tetuukise mukama wange ng'effeeza yaffe yonna yaggwaawo n'ebisibo by'ensolo bya mukama wange. Tewali ekisigaddewo mu maaso ga mukama wange wabula emibiri gyaffe n'ebyalo byaffe. Kye tunaava tufiira mu maaso go kiki ffe n'ensi yaffe era? Tugule ffe n'ensi yaffe n'emmere, naffe n'ensi yaffe tuliba baddu ba Falaawo. Tuwe ensigo tube abalamu, tuleme okufa, ensi ereme okuzika. Awo Yusufu n'agulira Falaawo ensi yonna ey'e Misiri, kubanga Abamisiri baatunda buli muntu ennimiro ye, kubanga enjala yabayingirira. Ensi n'efuuka ya Falaawo. N'abantu n'abajjulula n'abassa mu bibuga okuva ku nsalo y'e Misiri w'ekoma okutuusa ku nkomerero yayo endala. Ensi y'abakabona yokka gy'ataagula, kubanga bakabona baali balina omugabo gwabwe gwe baaweebwanga Falaawo, ne balyanga omugabo gwabwe Falaawo gwe yabawanga, kyebaava balema okutunda ensi yaabwe. Yusufu n'alyoka agamba abantu nti, laba, ngulidde leero Falaawo mmwe n'ensi yammwe. Laba, ensigo zammwe ziizino, munaasiga ensi. Era olulituuka bwe munaakungulanga, munaawanga Falaawo ekitundu ekyokutaano, n'ebitundu 4 bye binaabanga ebyammwe, okuba eby'okusiga ennimiro, n'okuba emmere yammwe, era n'ab'omu nnyumba zammwe, n'okuba emmere ey'abaana bammwe abato. Ne boogera nti, otuwonyezza mu kufa, tulabe ekisa mu maaso ga mukama wange, era tuliba baddu ba Falaawo. Yusufu n'ateeka etteeka eryo ery'ensi y'e Misiri ne leero. Falaawo okuweebwanga ekitundu ekyokutaano, naye ensi y'abakabona yokka yeetaafuuka ya Falaawo. Isirayiri n'atuula mu nsi y'e Misiri, mu nsi y'e Goseni, ne bafunira omwo ebintu, ne baala,
ne beeyongera nnyo. Yakobo n'amala emyaka 17 mu nsi y'e Misiri. Bwe zityo ennaku za Yakobo emyaka egy'obulamu bwe zaali myaka 147. Ebiro ne bitera okutuuka Isirayiri byagenda okufiiramu. N'ayita omwana we Yusufu n'amugamba nti, obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, nkwegayiridde, teeka omukono gwo wansi w'ekisambi kyange, onkolere ebyekisa n'eby'amazima. Tonziikanga, nkwegayiridde, mu Misiri, naye bwe ndyebakira awamu ne bajjajja bange, onsitule onziye mu Misiri, onziike mu kifo kyabwe eky'okuziikangamu. N'ayogera nti, ndikola nga bw'oyogedde. N'ayogera nti, ndayirira. N'amulayirira. Isirayiri n'avunnama emitwetwe.